Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Oli musiru singa siri muntu w'abantu wandifunye olwana lwange olulenzi lwewali okaabira gwe eri piki yamuvuganga ogenda ku ddwaliro iyo piki yamuvuga kumanya wali muzibu we waleeta okutabula amaka ga mukyalo ono omukazi yabeeranga lubuto nga lukuze naye ng'akulaga amusimisa emmere akajja akali mu musibula katuwonya olumba olw'omuguuna wulira eddayo ffe tugenda nkirya naye nga mwesonyiwe gyali musanyufu yafumbira tagala mujjukiza nnaku yakyalo namwesonyiwa nange nawasa bayezawe era kasi omugamba motoka egi noja neyebeeyi ntina kusima muno kuja nonsiima munonga nakusima munonga maama mukyala wa ajja biwulire bye byokunsiima munonga kayangu okwibuka omukazi atalina ensonga mukazi wanje ntasha ibiri kati batumireko abanyankola abali abakulaba bangi nnyo abandaba atuma abanyankola bali lukunjiri manyi lukunjiri kebisoni awo ku stage kanungu buyanja ku stage kageti awo waliwo ennyama empoomera awo bajosa kurungi kandi omukatojo no hamanya ani omukatojo ni bose nyama kurunja kukatoja yes kanungu na chihi chihi nayo manyi namusaba abantu ba chihi munonga abakuzishasha aboda n'abaramusa munonga oli eno pakasa inkora n'omukazi wanje tukora kase nze tata mukalazi omumanyi tata mukalazi talina makulu betera na bigambo by'omukwano nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mikwana abalungi abaagalwa mwebale kubaako twatandise ekkubo lyaffe tuli mu kugenda okusurprisinga omulungi nazaala waffe. Nazaala ye mother in law oba muyite maama atuzaalira omwami. So tuli mugenda twatambudde dda okusinziira ku ndagiriro era tulina omuntu gwe twazze naye lwakuba munnange ye nga ye yali tayagala kulabika naye yatuyambyeko okutambula naye okutuyambako ku nsonga z'amakubo era nga tuli masuuliita olunaku olwayo gye tukoledde mwenna abava masuuliita we salute you all tubabuuzaako tuzze okuleeta surprise mwana muwala aliyo gye yasinzira naga Shifa program bagiyita surprise your loved one ne Nazaala asobola obeera my loved one konze yes why not. So byebigere bino ebituleese okubanga tumunoonya era kamba waawo ku lugendo ate mbateereyo ne ku maloboozi ga mwana muwala ebimu ku ebyo byayogera naffe nga atutuma okujja tukole surprise eno olunaku lwe mutusabire tumusange naye nga mbagambye omuntu atuyambyeko ku ndagiriro but tayagala kulabika ate being a weekend olwolumu maama atambulamu kati omuntu yagamba ngenda bbawa abakulemberamu abayambeko mu ndagiriro nti ne bw'aba tali waka oba aliwa oba mutuusa ali mu nnimiro ono amanyi olusuku gye luli oba aliko mu mikolo era asobola okukwasaganya n'ekyalo so bwatyo n'atugondezaamu bambi so byebigere bino olunaku olwaleero tunaatera okuba nga tutuukayo naye kambawo ate ku lugendo mu lulabe mufuneko ne kwemu ku mboozi ze twanyumya ne mwana muwala oyo eyatutuma. We love you so much. mbadde kuliranga amasimu emirundi mingi naye nga tokwata kirabika oli bizemu ngeri gyobeera mu mmendo naye mbadde amutoleko voice ku WhatsApp naye nga bange nyamba oluziraba nzire hamu kubanga kinjagala kyanjangu nina omukyalo eyo njagala okusiima Nazaala yange bikyaliyo naye munange waliwo omuntu gw'obanga tebayirabira kusinzira ku byaba yakola yakolera ekitegeera kati mpulira nga nandyagadde leeko kyenkola bandi okusiima ebyo byonna ebyaliwo kandi nziramu mu lwange kandi enkusala olulaba voice nziramu kubanga njagala kikola mu bwangu ennyalo mukwano olugendo lwange lwekutumako maama lwakugenda eri omukyala azaala omwami gwe naleka ebanga ntegedde waliwo ebintu bannazaala bye bakolera abaka abaana baabwe naye
Mulonsonga ezimu ebibali ebimu era ebitole ebisinga biba byanjawulo naye ono wange yo wanjawulo ebikolwa bye byali ddala byanjawulo kati mbadde njagala nkutumeyo mukwano ntwalireyo surprise nebirala nina ebigambo byange byempulira mulinda nandyagadde obimugamba kusinziira ku byeyakola mbepulira nga gwendagala okusiima oyinza okumbuuza lwaki mba musiima ate nga siriyo fayina vaayo obufumbo nabuvaamu naye omukyalo oyo ebikolwa bye byali byanjawulo nnyo nabisukulumye ku bya bulijjo bannazana bye bakola ebibaka abaana baabwe mukwano njagala kikola mu bwangu njagala tube nga twala enjinga tugendeyo mu bwangu bbanga eritali lyawala ennyabo Okay mikwano wetwogerera okusinziira ku yatukulembeddemu n'okusinziira ku bwe bamulagiridde nga ye omukyala tulina musanga wano wetutuuka nti atuddeko n'emikwano gye bw'amala byakola oba nga ki ng'atuulako ne banne era waali okusinziira bwe batugambye atudde awo nengeddewo abakyala babiri so ali omukwano era nga mutugoberere mikwano mutusabire tulabe kinaaba kitya n'asanyuka atya birimu okuteeba ekyennyumira nti kati mwe kennyini mu abangaashifa eno kati tuli mu Uganda Promax teri tugaba birabo nga omuntu tateebyeko bannange katonda sawa kino olaba mu abakyeyogerera naye nga tutuuse tuyingiddewo mu kitundu bambi naye nengedde waali atudde n'abantu bangi naye ffe katuyingirewo tukole ogwaffe ne gyali mwana wattu asanyuke eyatutumye gye tuleese surprise eno. We love you so much. Sukubye nnyo ebimu na keeke n'enkola nayononeka. Umanya kyendabye nange tusaba anyumiza oluvannyuma oli oti soka okozingire ebifaananyi nanange nfunye omukwano gwange nno nga mpeta wendaga kiki oli bulungi kola nno poozi endala kati naye tunyumye mutulaba mujje baleke eyo mbadde nno mpeta eyo nga ndi mugenyi wammwe ate nenfuna wano fulendi jangu omperekereko gyendaga ono memba banaye abeeno mujje baleko kale nako basanga memba oli bulungi singa nonkubiddemu ku dansi mumukubireko mu ngalo nananga nzijukiza mikwano gyange ab'eddundu kyekyo sona wanzitaata naye mikwano gyange abeeyo banzijukiza eyo babeera ddundu eyo oli bulungi omukyala gyali talina mukyala anoonya ono omusajja yenna ayina haiti ndaba haiti gyako naye mulengere ndaba poozi soka olabe gwe poozi kiki akalevu buno obulevu bwamwamba kiki kyokka nno omanyi onsanyudde n'onzija ne ku bindeese kiki naye mukama abeera bw'ati buli lunaku oba bino bya wiikendi buli lunaku bw'oti bw'oba kiki ate agenze nannyumira kati emikono gy'ekkooti oba yagiteekawa gineene egimu yakola dizayini eyiye mulabye anyirira lengera poozi kolamu ne kano bwe kati naye bannanga
kangende gye nazze banne mujje baleko era dde bassebo sibe mutano bassebo era dde bannyabo sibe mutano bannyabo nga yenze mbasazeeko bannange ndi mugenyi wammwe naye ate ndi mugenyi wamu waneeno kummwe waliwo gwendi omugenyi we wano kandabe wano ekifaananyi kyennyina kootuule ekifaananyi kyetukuba ekifaananyi kyenkebera kankebera ekifaananyi ndabe oba mwami oba mukyala kati bwemba mugenyi wo kiba kitya bwemba mugenyi wo kiba kitya okakasa byokulya nga ki suubiza ebinatuukirira kiki byonna biri eno kankebere wano ekifaananyi kyenni ne mukama ndi mugenyi wa mukyalo ono jebaleko nnyabo kale mukwano abaliddemu olukwe ekifaananyi kiki eyoyo wallahi anti mukyala gwendabye yono munnange Naalongo yenze shifa nkola surprise bantuma ne baŋŋamba waliwo omuntu kantulekawo woli waliwo omuntu eyakola ebirungi nzikirizibwa tuulako wano munnange bantuma mu kitundu ne baŋŋamba waliwo omuntu gwe twagala okusiima eyakola ebirungi kati tugenza omumalirizanga ye gwe ndowooza leero omuzira waffe olunaku olwaleero bantisse ebirabo byo bantisse ebirabo byo bamperezeeko kiri ekirabo wali kijja mu bokisi okiteeke wano nyina ebirabo by'omukwano byakwebaza olina omuntu gwe wakolera ebirungi wamubeererawo gwe yakola ebirungi era olaba obubaka kuliko thank you so ani g'osuubira mukwano nga bangi bakoledde ebirungi bangi benkoledde ebirungi waliwo asobodde n'okunsiima ye mukwano bakusiimye amujjukire ayinza okuba nga Saalongo wange era maama ebirowoozo biddukidde ku Saalongo nze gwe mpulira yasobola okunsiimako munnange omuntu oyo si Saalongo kirabika oba Saalongo simanyi nsobola okuba essimu okyuseemu nindeko okuba essimu kale simanyi oba Saalongo oba si Saalongo naye kyusaamu tulabe oba mwana wange omwana wo bamuyitaani bamuyita Witini okay kati tukomaawo Naalongo oteebye omwami ne Witini obadde yatukongereyo omulala awo tuba tubbye ebigezo gende naawe kubanga bensuubira abandowoozaako kati nange mba na nnamba ya ssimu ya omuntu kwantumira nange nenkuba essimu kati ŋŋenda kukuba essimu tulabe ani yatumye shifa okunoonya omuzira eyakola ebirungi atubuulire muli mu vibe weekend zeno zinyuma eki fe tweboyereeyo mudigida muba byammwe bannange kino kirabo kyo kankikwase kati halo kati katulire omuntu ali ku ssimu halo
Hello. Yongeza ku ddoboozi twogerako naani. Nalo tuline Nalongo agambye asuubira Saalongo oba muwala we gwe bayita Witini. Basuubira omulowoozaako tamanyi mulala ani akoze surprise eno. Era kulembera Sikuwulya mukwana yongeza ku ddoboozi wanje. Era okusinziira ku mpita ze tayinza kubaako nagwalowooza ayinza amufaako. Anti agambye asuubira Saalongo oba Witini. Oba mpulira simanyi Nalongo nze Kathe yakoze surprise eno. Kathe mukwano w'ennyonyi. Nze Kathe bw'olaba ndange eddubu ng'ondabanga oba ekizibu ezzike ebiryawe byakutulira mu makaago. Era twakuwona kantu gwe tolina amagezi. Ate tutuseeyo tuti. Wali ozzaayo omwana wange. Yaani ate Kathe Nalongo. Yali ayagala mwana wange, yali ayagala kufumbirwa mwana wange. Kati tubituuseeko tuki ebyati. Yaŋŋambye ayagala kusurprisinga ani mother in law. Thank you Nazar. Kati wazungirawa. Kishi. Ate bwe wabona oyagala omanya gyali maama kakkana twomberemukko. Tolina ky'oŋŋamba n'omwana wange yawona banna. Sinabitegeera. Tuli kuki? Olaba. Waŋŋambye maloboozi go oyagala kusiima Nazaala wo nombuuza ne bannazaala tubakolera. Noŋŋamba oyagala musiima yakkolera ebirungi. Maama akuzaalira omwami. Mpulira mweweereza ebisongovu. Mwana temubawulira amma ebisongovu bye beeweereza. Oba mwe mubitegedde mubimanyi. Wanje? Olaba oyo mukyala embeera ze temubeera surprise. Embeera ze ezo sikale tuli mukyala gw'ogamba nti ku kyalo tulinako omuntu bamuyita omuntu w'abantu esi muntu w'abantu. Oli musiru. Singa siri muntu w'abantu wandifunye olwana lwange olulenzi lwe wali okaabira gwe. Oyogera nange kale kansooke mumuwulirize naye makago oyo omukyala oba ng'akyali mufumbe eri omutabani w'oyo omukyala. Ng'okyali mufumbe eri omutabani we. Kati ky'ogamba tolina mutabani we. Sina mutabani we kati ebiseera ebyo ng'akyali naye njagala nkuwemu ebitonotono. Lindako. Ogambye kati tolina mutabani we. Kati ate surprise okoze yaki nga tolina mutabani we. Nga naye bwe yali ya mutabani wammwe. Keke teddayo? Kati byabwe eno liziki yaffe. Kati kambuuze Kase byayogerako mubimanyi? Kase byayogerako mubimanyi? Kase tubimanyi. Ono omukyala atulugunyanga Kase nga aliwa mutabani we. Njagala omwana wange mletera omukazi omulungi. Naye n'okuzala n'agano gena mu ddwaliro mujjayo. Namazima. Yagano mujjayo mu ddwaliro. Kiyabere yange. Era oyo bwe twakozesanga Pichi. Eri pichi yamuvuganga ogenda ku ddwaliro. Iyo pichi yamuvuga. Ogenda mu ddwaliro. Ogenda mu ddwaliro okuzaala. Kase wano ng'olina amagye. Ekitegeeza Kase mwenna mumumanyi. Kase tumumanyi. Era mwana yali mulungi nnyo ku kyalo kuno. Kati yegwe kiyamani w'ekitundu. Kase yali twagana muwa bukulembeze kuno. Nga mwana wa mpisa naye nga maama tamwagala. Lwaki yayita mwagala? Awaso mulala. Mama ya mama. Bawe. Omwana wange yafuna omukazi omulala tali bubi. Bagendera ddala keyongerayo kale. Mutabani we olwokuba yali alina sente. Kati nga
ontayagala awasenga bintu enagala bigende wani kati nga nabo oli ya sente zonna najawo omuwala najawo omuwala mama nayetama omuwala mama netamanga ayagala sente zonna baziwenga ye kati kase tulumanye eyo kati mama yalowooza sente zijja kugira eza kase talina buzibu kati ng'abatuuze keke bagenda gisala begirye fe tugenda girya laba omwana waffe tumwagala kase tumwagala yande gwe naye gadda maama neka yeeyogereko kase obadde okyanyinyonnyola bannange ekiri wano eno gye wantumye kantumule maama tutuuleko tuwulirize kase obadde oŋŋamba ogenda okwetonda nakutomeza akalimu naye nga mu buwombeefu wulira nno ntomeza akalimu kati wantomeza akalimu baba kunkubirayo naye ekirungi olina simpathe y'abatuuze kuba bamanyi sitooleyo tobulaba era nadde nkimanyi kusindika mu kifo ekituufu kaakati maama ageze n'ambuuza nti nawangukirika ludda wa like naddawa maama akubuuza mbwaddamu ekibuuzo ky'omubuuza mbu yawangukanira bakira we yawangu maama tuwuliziganye njagala omuddamu ekibuuzo ekyo kuba kirungi nnyo era ensonga lwaki namuweereza surprise ekibuuzo kyakubuuza nti wawangukira oba wawuzuumirawa nawangukukirawa naddawa nadda yes ensonga lwaki mu surprise nze kubanga nadda mu kifo ekituufu gye yansindika okubeera wadda mu kifo ekituufu gye yakusindika okubeera yakusindikawa omukyalo oyo erikolabye omanyi bagamba akugoba yakuwa ekkubo kitegeera nze naliko mumaka ga mutabani we nenkwata olupapula nempandiika layini zange nga 8 oba 10 wakwata olupapula n'owandiika layini zo ensonga nga zenneewa nga zirina okunzijukiza gye nvudde kalirizibwa okweyongerayo mu maaso era ensonga ezo ze nawandiika byebikola omukyalo oyo byeyankolanga kitegeera okitegeera okumanya nze simanyi wentandikira naye ng'abantu abatulaba oba abatuwuliriza essaawa zino era abantu we bali musanze mikwano gye ng'era waliyo omukyala alina nze nalina nazaalawo nga ono wange gwe ngenda okubanyonnyola olwaleero nasana bambi naye ne bamuwako ku surprise ne bamwewuunyisaako kubanga omukyala oyo byewuunya ebyereere ate ekirungi tabyegaana naveewo omukadde oyo ng'asitizza embeera simanyi nawe naziyita mu Luganda embeera ezo baza mu nsiko ng'alina embeera y'okubanga tamatira oba okutegeera omanyi okubanga wafumbirwa mutabani w'omuntu naye nga wamma ebyo bituufu kase byayogera bwe bityo bye byali ono nga maama y'omuntu oyo maama ng'alinga agamba va mu maka ago ngaddemu ng'afumbe bannange yamukibisanga amazzi agakuba buloka olaba buloka ezo ennyumba eyo eyo ennyumba gy'olaba oyo kase yagakimanga ku mutwe yali simuka mwana kati omwana wange omukazi yabeeranga lubuto ng'ali lubuto nga lukuze naye ng'akulaga amusimisa emmere ng'abimusombesa nti nawe oli muzadde okiraba byonna ono omukyala era nga twetuga ku kyalo bannaye kiki twagala n'okujja kasi emaka g'oyo atisi tumulabirire ewalala omwana wazaala abawuwo kubanga yabaalabirira mutabaniwo wabakase yagenda awatuufu wabakase yagenda awatuufu bannange abeere eyo ekikikazi bannange era mwebale era kase yeebale kase yeebale nnyo yeebale ddala kugenda funa watu watuufu nze saagala nakuwulira ku muguuno ogwo nakuwona n'omwana wange omwana wazaala era omwana waffe agenda kutuuka mukomyeko osadde omwana osadde kati omwana ali bulungi nedda n'omwana waffe agenda mukomyawo ate agenda kusomera ku ezo sente z'ako akasajja akali mu musi era kase mutuufu
kase mutufu kase kati baba yagenda nafu era kase mutufu agenda afuna naye atewulira Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nange bino binsuseeko kakati bane tebikusukkako kankunnyonnyole olaba naaka kagamba mbisimanya kase yagenda ng'ono yafuna omukazi olaba akawala kewesa mutabani wono banne nga wakalabyeko banne ne bakansibako obusibi ne bagamba mbunoka oyo omusajja akwana oyo omuwala oba bannange nva ku kyalo kani kakase kaba kakozi andi kase ye mukazi gotambula naye nogenda ye mukazi yali agenda ku mikolo otuya nga kuno kwetula ngogaba nawe ulira twala mukazi wali omwagala ojukira lwantu mawo ngamba musabe namba yesimu ati ngamba sabe namba yesimu kase ngoyagala kase ani andi kase mukazi mulungi wangamba namba yesimu kombule cheza buli omu wana ine bigendererwa okumanya wali muzibu we waleta okutabula makaga mu kyalo ulira singate yatabuka na kutabuka bwe waleta mukazi ono kutabuka nagobaganya kasi singa kasi ali mu maka sawa zino omutabani we yafuna mujamu ate yamufuna mujamu kaliwa kano banenga walali kwaka kawala walali kwaka kawala kebagala bane tuwulirize twawulirize togera omomomu abaami odda mogera omukyalo ntanayogerako kati nyabo obadde ogamba bale kati atulinda onazze kale olwaleero mukazi wange gwe chairman tulina ensonga bweti yesebo ekulese wano olwaleero yes n'okumanya yes nekitambula muki mu mbeera zonna saaga ate muleke matoboozi mangi mukwatagane mumalirize kimwagala kibeera kiwedde naye si buli ki buli omu kuba noono ali ku ssimu alina ensonga ze lwaki yantumye tetunnamuwuliriza kati wamma obadde oteesa otya mbadde nsaba nga ggwe chairman ow'ekitundu kino fuuka class monitor prefect gw'olonda yayogera kati ani aba ayogera kyembadde ngamba omwami ono okwogera Nazaala waffe ono mbu yali ayisawo bikase noono yali ayagala kase daba nessanyu lyayo mufunye enamba y'essimu wama olonze nemugambe enamba y'essimu sijja kusobola gifuna mwetuukirire nga gwe omuntu wamakasi yali mukazi mulungi ng'alina empisa kyobulaba nange nalinga kati wamalonda omulala kati ani addako wamma okwogera omanyi muntu bwe bagamba nti emu gatako bbiri zibameka emu gatako bbiri zibameka oyo agudde kibuuzo zibameka emu gatako bbiri zibameka simanyi tekaye chairman kusawa ya leero yesebo nja muddiramu ono njagala oyogere ng'oli n'omulamwa ku nsonga zonna kati wama tugusiza tutya ensonga zino tuyambe tutumye ne Nalongo kusawa ya leero omukulu ono n'omuntu avudde kazindala oba kuwona n'oli bali bonna muntu ki omu ne balasa omuntu oli gwe saamanya mu budde obwo oli wamu okubiri gwe bawasa oyo kati olonza addako okwogera tuwe Nalongo ayogere oba ali ku ssimu ayogereko atubuulire bulungi bulina oweeweno lwaki owa ali ku ssimu tatubuulira nsonga ze tusooka tumuwulirizaako kubanga agenza okukola ekintu tusobole olya keeke eno tugijjewo naye nga mumugambye keeke tekola ki aye kunyigira aluwa ono aye naye tumuwulirizeeko kase alo kafe yes mune mbadde mpuliriza wano ku batuuze nga bambuulira ensonga zo wanje kati wabadde ogamba ekikozeseza surprise eno
surprising Nazara wango yo Nazara makula. Tuliulira. Nazara makula zakakuye tani nari nina afkari afkarizalewa zakatodoro mchalo we. Cause you know what? Nzonalera bakako. Ngabuli chiviza abachikoze. Wo wali wafumbirwa nga Nazala wabeera oba mwali ba neighbor? Twali ba neighbor. Okay, nga Nazala ali kumpi sana. Na pale kubona jja. Natera ni wafumbito mutabani. Na ingire kitende na terero obuliri wabwazoja. Nazala chako. Ng'akebera n'obuliri wayalidde otya mutabani wo obuliri? Nagenda mu kitanda wansi nonyuga amadagala. Ddala. Mutabani wokunjagala. Nina okubanga nina kye nakola. Ng'amadagala ganoonyeza mu bitanda wansi. Anti tewalina mpisa. Tuwulirize Chairman yalonze ali ku ssimu. Yakola ebisembayo shifatto bw'omanya. Ng'atunula ne wansi w'ekitanda laba oba wayezeeyo? Naye kulamba mbu yalina nedda nze nabifunanga mu bikwano gye. Yekulanga akolerayo omulenzi. Tusooke tuwulirize ono. Si kyo Cheya. Yes. Mutabani we mmologa tasaba nga ayagala ekikazi ekifaanana nga nze. Tewalita omuloga. Singa kika byalimu amadagala naddala nali ngakozesa nalibadde siri wendi ekitegeera naye nafuna netambuza amaviivi mu lujja olwo buli lunaku era ekyalo kimanyi naye nga omukazi ampisa bubi ekitegeera nze simanyi nakuliwendi kutandikira mbeera awo amaziga ne gampitamu naye eruddanga amaziga g'omanyi nti siga nnaku uno yogerako ne Cheya. Alo nyabo yeni munnange ogamba ota leero mbadde nsaba busabi ebigambo bibadde bingi nnyo bimwogedde saagala nnyo muwanyisiganye ebigambo oli yewuwo ayina nawe ye munno oli omuntu ki omu sawa ya leero abakuwagira nono abawagira bijja ku kyenkya ngati bakuwagidde ate ayinayo omwana ate nalinawo n'omwana n'oli mukigamuki abayita ono jjajja ensonga eyo omusayi gusigalawo nkusabe busabi eyo mukwatagane mubiveeko tukwatagane bukwataganyi nakwezimba eyo nabitwogera tebituzimba makulu uno mukudiriza Sina bukyali na mukyalo oyo. Sina bukyali na mukyalo oyo. Yakati lwaki woba wafuna asinga ekikuzunze eno kyeki? Akoze wanje yaje kitwala mu mbeera yakuyomba yakwewalana na mukyalo. Bwate kiriwa kyeyagezako okujjawo empalana mutuufu naye kale Cheya omuntu obusungu omuva ku mutima ayatula kati ono ayatula ebibye nga tazze mu bubi ajze mu lujjudde tatutumye nti tuleese bulabe ono n'omubuulira abe mukkakkamu kati naye alina ensonga ze zaamuluma ku Kathe kuba ne Kathe si mutuukirivu buli omu yes bukwataganye naye era maama kuva dda bw'atyo omuwala oyo yali mwenzi kyekitamwanjagaza era nze anti oyinza obba bigambo yali mwenzi n'akasajja akamutumiranga obadde kalina waneeno akasajja anti labayo gwe ng'omuntu oyinza obba towamwagala okitegeera kati buli kye banagamba ku muntu gw'otayagala olwedde ojja kitwala nti kituufu Kathe wamma tugambe olaba oyo omusajja gwe bagamba mbu simanya tweyagala oyo omukyala yeyasendeekereza oyo omusajja ajja atandika okummatira Kuyiriza abasajja be wakwananga kati kankubulire kino ebintu byammwe kambiveemu wandetedde n'abakamera okundabisa kati kambiveemu mubeere mu bintu byammwe naye toddangamu okumanyira kirungi nawe ozadde mwana mulenzi katulabe nga gwe gwanaleeta gwogenda okusiima Cheya
yamusindikanga ate wamma oli wuwe ne gwagamba mbu kasita ozadde mwana musaayi gwe okitegeera kyeya ate n'ekirala ne gwagamba nti kasita n'ekirala nandibadde soogera naye sawa zino wabula nga bwogamba nalazaalamu omwana kubanga emyaka gyemaze nga nvuddewaawo baddira essaawa zino olwensonga mbadde nabasiriikirira natambula neŋŋenda n'omwana naleesiriikira mbadde siranyega omwana ekyenda wamubajjako gwamuyina nze muyina omwana namulekawo mu danger zone tisobola kituufu omuntu aba takwagala n'omwana gwaba tamwagala kaakati kati nabo ogenza okulaba ngenza okulaba ebbanga liyita embeera buli lunaku yeeyongera kuba bulungi ne bwoba gwe kifa ne bwoba gwe toyinza butajjukira muntu eyakuleetera ensonga kubanga oli okitegeera kati kino kyokoze okikoze kujjukira ani ojjukira omuntu eyakukola okuva ku mutima gwange mpereza surprisinga eyali nazaala wange my ex nazaala okuva ku mutima gwo surprisinga ali nazaalawo siza walungi linda kagguse ensonga kino kyayogera embeera gye yampisaamu entuusizza mu birungi byerere okitegedde akoze ekintu kino yataddeko thank you mother in law akwebaza olw'embeera yembi gye wamuyisaamu yamuleetera okukwata ekkuba ettuufu era gyali musanyufu nnyo owulidde point akugoba yakulaga ekkubo okitegeera si kyayogera ayogedde mpulira agambye mu bulungi bwe bwonna bwe muyisaamu wadde muli bakyamu mwenna nga mukyakalimu bweti muye muntu akyawa munne naye agambye nze okukola ekyo kyonna kyenjagala obulungi bwawe nkwagala nnyo era musigale n'ebibi byonna mbu bye wamukola abikwagalira kubanga gyali aba ali bulungi lwaki atwesibako abeera gyali agambye yagala nali sikyamwagala mu maka g'omwana wange ye musanyufu gy'oli yaga mannange kafe omukyalo oyo yali ndoozaabirwa mutabani we kantuleeka wali yagaba miss uganda ebabafumbirwa mutabani wo toyomba buyombi tuteesa buteesa kasita buli omu ali gyali gyasanyukira naye alina eddembe era agamba singa nowamuyisa bubi okuba bulungi gy'oli gwe gy'oli obulungi era obudde bwonna agambye obudde bwonna era muli munna wataabu era nekyakoze era akwagala akwongera ebirala bingi kyamaani wama oli kusaidi yaani oli kusaidi yaani ya mukyalo oli kafe mutuufu kituufu omuntu eyakuyisa obubi n'omukoleyo ka surprise n'omugayo ebyaddala ebale kumpisa bubi kubanga wandage ekkubo surprise tugiyita ebale kunfubutula no surprise ya leero mbagiyitayo bale kunfubutula bonna ebiddako era bingi mu bungi abiwaaluwa kuba bakkirize wangi kafe wangi alina kira kyagamba nabadde nkusabye oyambale bulungi like oyi dress to kill obalageko ddala nti kiwavudde yakusindise embeera keke weeri mukwano bino bintu butono gyali ate twandize nayo andi kati mama alaga yekyanze n'okuvaawo n'avaawo avaate ffe kigaana mmwe jirya tugenda kugirya keeki yaffe soka tugguse ensonga anti zino ensonga yetuziggusa zezitutwala ku kiddako ensonga eddako yaki ya keeki ate yamaani akuyita jangu omuwulirize nalongo kakkana tuwulirizeeko bannange ensonga z'olwaleero luno bino ebizze no biraba bino bizze ku sayidi ya luwa siiyo nkubuya bubuuza nziraamu ddamu kyeya nziraamu ebyo ebizze wano olwaleero bizze ku sayidi yaani oli yeetonze naye ate ebijja mu bungi
ye talina buzibu bwonna bwona naawe era musonyiwe naawe omusonyiwe kuba oli jjajja wa mwana Cheya oyogedde bulungi nnyo ne Kase awunzike Kase wange namusonyiwa dda kasita yagenda no mumwinamu omwana halo wuuno Naalongo yogerako naye mbu yakusonyiwa dda kasita wagenda halo wange mbu yakusonyiwa dda kasita wamuviira kubanga yansonyiwa munnange namuyisayo bubi nnyo obulamu bwe bwonna kati oliwa gy'oli oliwa just amanya endige yansindika okubeera tewalina buzibu era n'omwami gwe nnina taninaako buzibu n'abeewawe banjagala okufa wafuna omwami nga ne famire ye ekwagala nnyo ye mukwano ayagala bamanyiira ate kati mumuwubidde ne bannange ndaba oyagala tumanyiira obwenzi bwe wakola mu kitundu ne mmwe mukama bannaye ensi eno ekiki kati mwali mwagala abeere Naalongo mumunyigiriza wakwafe abala tetwogera yes naye obwenzi bwe bakugobya wano weebale nnyo weebalire ddala ekyeza mwali mumwagala afuna amugyamu mutabani wa Naalongo ali bubi ate bannange omukyalo oyo ayogera bwe mbaseeralidde oyo aŋŋambye mbu obwenzi bwe bwangobya omukyalo ono agambye nti obwenzi bwe bakugobya yaani yali mukwano gwange ku kyalo nga yayagala akasajja ke baalinga baasindikira okumumanyiira kati kyendabye mmwe mutandise byakwewaayiriza kuno yali akaagala musajja ki akakasajja nga keesibako nze akali wono bakandaze wano yali obadde bayita tubadde ne bayiti no ketugeyo tekaliiwo mbadde mayike tugeyo tekaliiwo agambye akakasajja akali awo mukama tekagwe ke bagamba mbuna akasajja akawo neze bannange biki bino Kase ye mukyala olina piki iyo ono musajja w'amaanyi nnyo alina piki ku kitundu Kase ye muntu gw'olesa otama naye ku mukolo nawe ogenda jindaga ngenda girambula onvugemu owulira ngenda girambula kamalize otunda abantu waleka omuceere n'olizoka ovuga omukyala nga bwe wavuganga Kase ono mulema okuba omulema si buteesobola kituufu Kase yali omukazi omulungi yali omukazi omukozi ye yali omukazi gw'otama naye ku mukolo n'owulya ng'oggumidde naye bannaye wamumatira Kase ye mukazi totidde nakwatula ku kyalo toswala Kase ye mukazi eyali kati ate oli owa boda ye agambye mbuno yaleka ye yamuvuganga n'agera naawe omulema okuba omulema musango okumanya musajja gwo oli muzibu kwakuba neera embeera gye watwalaganyamu Kase neera okyagenda mu kitundu neera okyabikola naye bano ebintu byabano biwango kutya kakati gwe Kase tomunyigidde ng'ali mugamba akakasajja akali awo ke bansibako ng'ayogeraku anti akuyisa akasajja ekyo kiri okke soke kubanga kubanga nze okumpita akasajja akagumidde ak'amaanyi kyekitegeeza kwegumya buli kintu kyonna kirungi bakiyita kakeeke weyabale tuweereza kakeeki Kase ekiki munnange newoba oli eyo naye mumusanyukireko gy'ali ate ndabye bw'abagambye wama weebale kutujjukira webale kuleeta kakeeki kaakati lwaki mwe temusanyukira bufumbo bwopya bwe yafuna ne mulyoka mugamba lwaki wamma tebasanyukira ate gwe tojja bisanyukira kuba wali omwagala Kase wamma nze ngamba ebigambo bye bisembayo kubanga wano tebigenda kuggwa ekyalo muyina entalo zammwe
keke nno twagudde mu binnya n'esooka egira icing sugar kira nalongo n'ojjukira obufumbo bwe wayitamu obw'obulumi naye munnange nawe okkiriza nti yayita mu bufumbo bw'obulumi obwo naye neera ye yateekawo embeera n'oyo mugundi we naye tweyanzege kakeekiko tugenda kalya tekalina gye kalaga weebale nnyo weebalire ddala weebale kujjukira neki nazaala n'ojjukira n'ensobi ze wakola neokola ki ate ye ensobi ki gye yakola neyeetonda tanneetondako tagenda kwetonda kitegeeza kase olina kyo weetondera osanga sinza atategeera kase omulamwa gwo wagambye gwakusiima si gwakwetonda osiima ki osiimye eki nsiima ebirungi byonna byankolera biviiriddemu bulungi bwereere ekyeze yakkoleranga birungi kati osiimye ebirungi bye nsiimye ebirungi bye kubanga nze empisa ze yalaba okuyisaamu muka mwana ate kati ogamba empisa ze yalaba okuyisaamu ate oga ebyali birungi anti ye mu maaso ge yebyali ebituufu oba ebirungi okuyisaamu omwana w'omuntu abakyala mutuule nga bwe mwagala biyita birungi kubanga bimpadde birungi byereere ebirala gwe byonna byonna bye yakuyisaamu okuva wava ewaabwe ofunye birungi byereere ne famire gye wafumbirwamu ye eri etya olugendo olwo siyinza ddwevuma siyinza dduwalana siyinza ddukyawa wabula nkeera ku makya neneebaza katonda oddukusaamu n'abantu abafaanana bwe batyo era neebaza katonda kulwamaama oyo era musabira nnyo mukama amuwe mukamwana gwe yeegomba okuba naye yamumuwadde agambye gw'alina mukamwana yali ow'ebirooto bye katusabe kubanga yakwesonyiwa okuva wafuluma ewuwe n'akwesonyiwa yakusonyiwa takulinaako buzibu ekikulu ndozekali ekizibu kyegwe kufuluma yakubira amasimu nga bankubiranga amasimu nga nakagenda nze yabeesigikiriza paka kati bwe bandibadde bayogera era kino kyenvu yakuba mbu ku ssimu kikola lwakulwasa balinamu omwana era teyandibadde ku ddoboozi teyandiridde ku ddoboozi lyange olunaku olaba olese keeki n'omwana ojja mmuleeta gamba keeke kikulu nnyo olaba ekika ky'omukazi ng'oyo keeka agigeraageranya ku mwana naye si yayogedde n'omwana ojja mmuleeta kakuba keeki etuuse ate keeki yandituuse omwana n'asigala Nalongo si yayogera ono yoli omukyala eyagambye nze nga we twakolanga oneerabidde kati tolina makulu bwe sina na bigambo bye mukwano oli mutuufu nera kuŋŋamba nti tolina bigambo kakuba omanyi bingi bye nnaayogera ekiki oyina ebyama bingi ebyo bingi byerina okwogera era tulina obisiriikira tugendere ku bya Nalongo naye ate nowa boda buli budde ayisaawo obulango bwe ekyezene walinayo essuubi nze navuga vuzi boda tamanyi ogenda owulira nti ayagala omulema tali bbaawe alina bbaawe envuga katolaba omulema nawo oyo nakati abaga kunsita n'obugere nfire bwerere babikola n'omukazi ogwo guno batamana mukazi anyita oyo jangu twala onu umuyambe naye mukamaze surprise zino gyezireta bane batuwa ebikola ku keeke tuwa ebikola ku keeke baleta akambe n'essowaani n'ekibiri tusale keeke wamma oyina boda ovuga piki bakuyitira mu kkubo otamu mukazi owese wani kumbe bambi ofiiririra ate omukazi ayagala omulema nti nkafa ba boda boda omukazi ogende ku stage yo ninga omukazi omuje ku stage omuje mu makage akubire simu ne lwaki ababoda abamu muli benzi tituli benzi oba oyagala musigula bakabasajja oba oyagala sente
konko mukazi bwabanoba akuwa sente nyingi mukazi bwabanoba ogamba ntoto yanku mitana ko omutwaro gumu nogamba kanvuge omutoko eki omukazi mumanyi nno byabakazi bwara omukazi akusaba sente nyingi abo benyini ababoda boda nawe oli muzibu nabo akitu wagana buli mbavuga buli ogamba twaro jenkomolwa wana abantu bano bagenda kweragira ebyama byabwe bingi abantu bano ntamuje omuntu amumpadde bawe kati okuvuga omukazi bawe amala mukwasa ndikonye leero kati nze bwe nkuyimiriza hano kati nga bwendi wanega ntwalaako towede kyama ne jagambe kyama nagabi gambo bingi kyagabi gambo nkome leero nze omukazi ataliwo bawe mumpadde sidamu kumuvuga nze wa boda mbikonye leero okakasa ku bigambo byoyogera togenda kuddamu kuvuga muntu yenna bawe atamumpadde omutwali kati fwe abatalina abasajja saawa zino bali safari bali ludda wanga nkuyita ng'ogana kuntwala twago mulala nze njesonyiwe kati ndivudde mu leero ono omusajja Good Samaritan yesaddaase omulimu agusaddaase naye wamakatha ebigambo ebisiibula nkuggyeko tusale keeke eno kale tuserebulatinge tujaguze obuwanguzi bwo ebisinga mu bungi yonna kyo yagwa agenda owunzika ono kasiibule n'okutegeera byanjawulo naye kye yayogedde akagambo okumanya n'okutegeera byanjawulo byawukana ate buli omu amanyi ki ategeera namba esinga tebakitegeera ekyo okumanya kutekoki n'okutegeera byawukana byanjawulo weti so kumbe kyoyogera tekituwa mangu makulu tekirina gye kitutwala walizi ensonga zaffe tuzimali wali onzikiza naye akakasizza ategeera talina buzibu ne kino akikozeeko olw'obusungu nga bw'oyagala oyatule ebikuluma ku mutima omanye ebiseera ebisinga nze nvaawo nindawo omulala nagati tukanyugire bwendi ye ayogedde magezi kigataddewo wabula bwensirikira kase ebigambo ebisiibula mukwano kase nze tata mukalazi omumanyi tata mukalazi omumanyi tata mukalazi akutegedde bakubuuzaako nti bambi gyendi munnange mukwano naye bambi tube mu mbeera ffenna butambulira nga tufuna mu bulungulufufu era mbadde ono batuuseko ne baŋŋamba ebigambo era mbuulidde byembuulidde omanye okutegeera byawukana naye weebale nnyo weebalire ddala n'ebiddako byonna tukkiriziganye ffenna ebiddako buli omu ajjeko buno obusungu situlobulamu butambule obugalo mumuwe obugalo awunzise bulungi kale keke tunagiteeka wanu tugisale halo bannange siibula ebigambo bye bisiibula tuweere bannazaala abali eyo obubaka tuula awo tusale keeke teeza mukwano oba naalongo ogenda mukiikirira ndowooza anti ndaba keeke ekyamye yagize munzika eno bweteetereere ebinnya twakubye bingi n'ekyama halo wanje ndoza nsooke n'okuwa obubaka abakyala abalina bakaabaana baabwe okay wanje omukyala yenna ng'oli eyo ng'olina mukamwana oba mukamutabani wo oyise bulungi mukwate ng'ekyo ekyatika obulamu buno tomanya nkya luleeta ki okitegeera shifa era nja kusaba abaana b'abannaabwe abaana abo babakwatenga ab'ebyenda byabwe kubanga omuntu wafumbirwa mutabani waaba afuuse naye mwana wo tegeera tekibatuyita bamaama koza abanzadde tegeera atinze gwe wammwe ye baamuyisa batya omulenzi awate bali tebamayinaako obuzibu naye okusinzira bye baali bamanyirwe nakera ne bagamba nvaayo nvuddeyo ne bagamba tetulina kyetugenda kwongerako bwalwa nayo nagamba mugambi nalwayo tegeera so nze
Kafe nsaba obubaka bw'oli mu kuwa ojja kuwuka no obubaka bw'oli mu kuwa ngambye oyagala okuwa obubaka eri bannazala ne bakamwana ojja kunkolera voice notes nja bugattamu wano katusale keeke enve eno kuba obudde bunzibyeko. Okay. Yes, thank you so much mukwano naye nze owambuulidde mission yo n'ontomeza nga bwe mutera okukola. Takutomeza mu bubi tubadde twetagisa nabadde jastinange ebyenkikunnyonnyolamu. Kale edde bisigadde nteera ku WhatsApp mukwano kubanga obudde bukutte. Kale ojja kundikodingira nja kuteekawo obubaka. Bannaye mubiwulidde muyizeemu ki ensi eno omukazi wo teri kukola ajoge mukazi wange ajoge mama wange anzaala omukazi alina joga mama wakuzaala kati ng'ono amujoze agenda kukola yeero aja akomewo esente bambi esente ziba ndungi kyogamba ono sente ze zimuleetedde okukola gyona kujoga nyina zaala buli baabira bulungi oli ku sayidi yaani kati ndi wabona kwe bambonyabonye ndabi siko mukazi wange agenda kukola yeero kambere mwavu mbere mukazi wange kyogere kimugambe mu lulimi lwo mu luki yogera mu lunyankole nza kuba n'omukazi wanje ajja omworo okateeka musango aza heeru kanguvuga boda mbone 10 nje ngula omwonyo esabuni okateekera omukazi aza heeru abo kuba ejjo n'omukazi buli akabiina emirembe kongata omukazi ataya kwefuulira ki nyina zaala we kandi nyoko wakubonaabonera munonga hati nyo tinkyabiri munyo waki katugende n'ebyo byayogedde tubitegedde naye ababitegedde babitegedde kale kati keeke eno ddala tugisala ku mulamwa ki tusala ku mulamwa gwa Nalongo surprise ya Nalongo kamwana we kumweo kumusiima ngeri gye yamuyisaamu etya bagamba mbu akugoba yakuwaki surprise bagiyita webale kunfubutula kiki mukama mbu leero tukoze surprise bagiyita webale kunfubutula akugoba yakulaga ekkubo naye maama si byangu naye buli omu yeesabire kale ani ayina kasino okay bane ani akuta akambe tusale kye aliwa kuba Nalongo ndoza ye abivuddemu okay 3 mumuveeko Nalongo aganye kifeka tusale abatuuze bali 3 2 1 bale munatusonyiwa leero akantu kawadde munnamasaka munnange munnamasaka gwe bawadde akantu kati kikyosuubira ku munnamasaka munnange bannange takakwatangamu abadde ayina okisussa ekiki kakati banna eri ayina kyayogera kwata wano twekawo wano babuuzizza ekibuuzo eri ayina kyayogera ku mulamwa waliwo abuuza jangu maama obuuze ani abuuza maama jangu abuuze omuntu singa agezaako n'akubonyaabonya ekyamazima ovaamu ng'ate oluusi ofuna birungi kubanga buli bw'obonaabona ennyo omuntu akuggulirawo olumu okubonaabona ennyo kukusindika ate okugenda okunoonya ewalala n'okukozesa ennyo okitegeera wabula wanje kyeyayo yesavinze dda kyekyo wamma kituufu obadde mmanyi nti buli omu enjala emulumanga ffe kumbe nyoso okulyako waliwo abakuseddaasooke nsavinge bambi omulema wange munnange naye webale butanyiiga nga bakikugamba naye Nazaala agenda keeke Nazaala agenda nasigazaawo gy'atwala keeka
kale babula webale muyisa bubi kati singa leero tetuli kulya keeke singa umuliwa wakawuwe ebirungi byonna byonna bitwati wakawuwe mu makage kati bane tusavinge ku bantu bane abatuze kegide baginabiranga mulisajja tibasavinga soko geno savinga eyo mudemba omubudde wenyini ekebe ekiba kya bbeeyi kegide baginabiranga oli mu budde bwennyini okay wesasali woti eri kaddo mpola mpola ogenda kwenyiga wano mpola mpola omanyi okumanya oyinza ebibuuzo byange ate zino zirumisa ttima okumanya okutegeera ki okumanya n'okutegeera byawukana oyogedde akantu ako wabulayo namba esinga tebakimanyi wenga tonnaye nesooka n'olyako era wano nosavinga ojja kulya lya agenda sigaza bagabule keeki nalongo we balegabula yebale gwabulayo kati mpagwe nalongo jangu wano mumwebaze nalongo jangu wano naye mukama nawe jangu wano nalongo mukyala ava mu kibuga tomuvuze ku boda ababoda abala bagenda mumuvuga oba kalanye nida mungeko leta kwata kwali mumungireko wenalongo jangu wano kati mpagwe na kati esigadde ya nalongo jangu wano buli omu afunye nawe jangu wano omwebaza kweyisa bubi n'obulungi bwakyo abakamera bali kweno okay kale mikwano bwe tutyo omulungi atulabe leero ku surprise yaffe nabagamba embeera bwenjisanga bwenjiba leero tubisanze tutyo kati kansubi abayizeemu muyizeemu embeera ogigumidde otya bw'ogisanga era weeyisa otya naye bannange mumbuulirangako wajendaga kati abantu bano baba bakuba bakambwe olwo nga sikubiddwa naye nsanzeewo abaki abakkakkamu mbakulumba wantu nga wamma mbunongo n'omuwala yabayisa bwenna bubi ku kyalo naye kirungi wabaddeyo abagamba nti ki muntu mulungi sibadde siziguddemu obakubiddwa mbangu mubadde wano mujja kumba bubi ng'olwo mulwanirira naalongo nkuteere wano naye kati olw'okuba nti alina ebirungi omuwala wemponedde naye nejjoze nga bategeevu nejenzije nga bategeevu kikulu nnyo ekyo jjoze nga bategeevu singa si bategeevu musoose ne muwuliriza sayidi zonna twakubira famire jjoze nayo yonna lwakubidda emiggo tusiba tutera babbi wano batubbete neggulu njajja mu mmotoka eya bbulaaka nzija nkukuta oli wange wali ne bagala aliwo emmotoka eyimiridde wali banoonyako ki nabbi sibba tobba naye nga bannange abatulaba mikwano mwebale kubaako mwebale kutwagala please subscribe omulamwa gwa leero bwe gutyo bwe gugenze naye ndabanga ab'ekitundu abasanyusa olw'enneeyisa ya Naalongo embi naye nange saaliyo sijja kugamba nti yeeyisa bubi sirina gwe nsalira musango kajje akagamba ako tokaddamu kubanga olw'ensonga eri bweti bw'ogamba nti olw'obulungi bw'ekitundu n'abatuuze b'ekitundu nti okweyisa bwoti kiteera bwekiti waliwo akakoona waawo kakoona tekateeta ddembe wadde n'akatono kyenagambye kiri nti okumanya okutegeera byawukana byanjawulo nongudde wanze bwenkobe olwaleero anti we tugotegeera n'okumanya ate oyawula naye nga kirungi okuliyetinga eddembe
mu bantu namba esinga tutasoma ffe era naye namba esinga ubaga ekigambo nti abasinga tulina magezi mazaale tetwasoma 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 katonda yambire eyo magezi mazaale ubaga ekigambo ng'ekyo bawakana naye nga tegwe yasoma nze nkusinga okumanyako ki n'okutegeera nenjawula ogattako n'oyawula kozi ogaye gwe taataani olekana naye wuno mutabani wawe anti gwe taataani tatamukalazi tata mukalazi sayinza okusinkana bannanga abatulaba abalungi osanga ku +25678210156 +25670256257 kanerekereza ekitundu kino gye tubadde olunaku olwaleero kafe egyo wantumye entuuse era ondabye nze mbawuliriza gye muntuma gye nzira oluddako simanyi gye nnaalaga naye mwebale kubaawo mukama abakuume temubaako gwe musalira musango mutereze mirembe nalongo kekeye mujajjimuwa kale mweraba wanje nate ntuule natuuka ddiceya ngenda wala nalongo mumuleke mukulekedde ajja bijjawo munange eno y'abaana abakamera be bagenda oli eno eno yabakamera eno ya nalongo eno yiyo ceya abakamera yino eyamu eno gyentaddemu akambe so thank you mikwano bye bye bane mweraba bye owa boda omugagga ku kyalo Sida mukuvuga mukazi w'abandi. Toda muvuga bakazi b'abandi okujjako baawe nga yamukuwadde. Okibagamira mu Lunyankole ne mu Luganda. Wasinga okibagamira mu Luzungu. Kibagamira mu Luzungu. Tasoma cyamvugize. Tulina magezi mazaale tetwasoma. Cyane takura boda. Obutasoma kankole 10 cyetu. Boda mulimo mulungi mukola sente mmwe. Eme ezuga kunzita. Okutwala mukazi w'abandi. Bawa mumpe mutwale wali kugwale kakunkoze ni kwa. Ne kunkoze 15. Olugeba kusaleka ekigambo. Chichi. Kale banange mulema wange. Bayo mulema wange. Tokinyigiranga nga bakuyise ki? So akunyiza. Tekikunyiza. Kathene nga mwesonyiwe jali musanyufu yafumbi. Taga mujjukiza nnaku ya kyalo. Namwesonyiwe bwana nange nawasa bayizawe. Rakase omugamba. Nawasa. Okay. Leo labiko oli musajja mulungi amukaka. Mubasente mubasente. Leo mwami onayo nona. Buli dakika ayase ebyama by'abantu katika tuve wano. Ali too open. Kintu akikuba wagambye mbona basente z'omukazi. Tugenda nga tudda mwalaba tujja kudda. Kale bye. Moto keji noja ne beyi. China kusima muno kuja. Nonsima munonga. Kusima munonga. Mama mchala waje biwulire bye byokusima munonga. Kayango kwibuka. Omukazi atayine shonga mukazi wanje ntasha yibiri. Kati batumireka abanyankola abali abakulaba bangi nnyo abandaba. Atuma abanyankola bali rukunjiri. Manyi rukunjiri. Kebisoni awo ku stage. Kanungu buyanja ku stage. Kageti awo waliwo ennyama empomera. Abajosa kurungi. Kanungu katojono hamanya. Ani? Omukatojo ni bose nyama kurunja kukatoja. Yes. Kanungu na chihi. Chihi? Chihi nayo manyi. Ramusaba abantu ba chihi munonga. Abakuzishasha aboda n'abara musamunonga. Oli eno pakasa. Inkora no mukazi wanje tukora. Amina mukole mwe bale. Kanyo navuga boda yanje yako mujobwe bishakisha ibimbe nashikeze jiralire ndiko turalira mizi niko. Kale bye. Kale handi. Mubere bulungi. Abantu mukatojo kanungu stage. Okay. Butogota. Abara abantu bitu munonga n'abara musa. Okay. Kale tukukunda munonga. Kale. Goodbye. Bye bye. Poteno kwetondera. Muti nakuwa mlamo gosheno bulungi. Takulanga bundasonga bulungi. Olwensonga embeera ya mukadde nga bwogirabye naawe mbadde kubulira wandikiddeyo nayeha nafugumu mutandikwa nti ojja kumalako era ebintu ebiti gwabisobola bikwasaganya so nga maliriza njagala okwogerako eri abakyala bamaama baffe abatuzaalira abaami baffe bakyala mmwe mutuufu
mutuyise abaana bammwe nti nze bagamba olwekyo nga tumanyi nkya olwenkya nzirutya egera kati bamaama bagenda ne beefuula mbu omutabani okuwasa oba abatabani baabwe okuwasa bagenda ne bakitwala nti omwana omulenzi ajjireko maama w'omukwano gwe agenda kutta ku mukazi neyeerabira nti ate omukazi oyo omwana we gwayagala yagenda okumuzaalira abaana bagenda okumeta abazzukulu egero osanga omukazi ng'ayagala abazzukulu naye ng'ate omukyala abazaala tabaagala muka mwana gwenjogerako mbadde nsaba yali yonna nga yeeyisa kontagana akyuseemu kubanga tamanyi lwankya munnange mukadde wange eyo gy'ova oyo omukyala ye simanyi oba ali amufaanana kyo kirooto kya ntiisa kirinza okugamba atiisa naye nga omuntu omutima gwange simunaako buzibu obulijjo ekikyanandibadde nti ntunuulidde nnyo maama oyo buli kirungi kyendaba oba buli kirungi kyenfunye kati buli kyenkwatako mmujjukira kuzalyako kati jjukize gyendi kikibonerezo lwali lugendo nalutambula katoda yalumpisaamu naye olw'omujjukira neeraza katonda eneeyongera n'amaanyi egenda mu maaso kifa gendi kiri bubi maama ayinza okulowooza nti mukontakiteze oba okusindiseeyo nga nnoonya bwenzirirayo bata mbalaba ndi bulungi sirina buzibu era njagala kutegeeza nti essuubi lyennina lya birungi byereere ekyanyizaana ku maama yali tasiima kifa nga ne beekolaki nga ne beekolaki tasiima era nawe bavuga nti nakubanga amabulooka naliri buto ne bakozesa emirimu egy'ekisajja emirimu emizito ddala nno egisukka ne kuba ku mataffaali nga buli kimu nti mukolera omukyalo oyo naye nga kimukolera mu mirembe olina kubikola ku buzibi yali muntu ayagala kugenda kale ng'afikirinda nnyo mu mbeera ze era kuba katonda abakuba bano bamaama abazaala bahambwe bano bahama abalina ebizimbe n'ebisaawa abakasiweba asimanyi nsi eno bwagitambulira byanjale nozaatambulitambire mbuzesibyeyali obulumi bwanteekako bwaseka okuba obulumi nga nteekekera nankinula butunuzi bwingi era esawa nabibasanga zidagakalanda buli kimu nkikola butunuzi naye nga nkazibu katonda nakyusiza etteeka endala ampeemu ebirala kale kyebuliza nti naze wa mutabani we mutabani we simujjukira simulowooza simanyi nanko simumanyi namumanya wabula njukira kimu mukazi oyo okujjukira engeri gye yakusandamu nentubulaezirenga naye kayeeyo naye kisankweraza sebale nnyo ogenze nosiga mu bugubi ogenda oluwambu natuukayo obulungi bwonna neyandiza mukwano ebale kumbeererawo gekyokolese makula neerere kubagenda kinduniriza nnyo anjagala nnyo omukyalo oyo amanyi ekindi ku mutima amanyi kikyendowooza mbutuufu mpulira nga omutima gwange gukkakkanye diini neyanziza nkulikyebaami Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa